Gwe nawe naweddemu amaanyi akyenjagala otunuleko naawe otegere nti revolution yaffe etuuse kaseera kali ke tujagalirako oba etuuse ku ntandikwa y'akamalirizo kayo very soon mugenda kakasaako ebintu bino byenze mbasomesa nabagamba eno revolution oba ogitunulira togitunulyanga at a smaller scope no njagala tutunulye revolution in a bigger scope ogitunulye ekinene kyayo ensonga ki nabagamba nti nze njagala nkukwata amaaso go gano nkutunuze ku revolution yennyini ogirabe si bino byemulabako kungulu NRM byekuwadde byakalulu comedy gwe bakola biki ebyo byonna bye bakola byasti byakugira ne njagala otunulye depth y'eno revolution yewe wali revolution entuufu era wagenda otuwa change nabagamba revolution eno gye tulimu nene nnyo n'okusinga mwe mulowooza it is not just Kyagulanyi versus Museveni NUP NRM okola byonna ne bakola nze tebindya revolution eno nakugamba eri ku kintu kye bayita de-dollarization nga lwe lutalo olukulembedde then decolonization lwe lutalo that is a by the way lujjabuzi lwakubiri luze luwerekera luno naye ng'entalo zombi zino teri muntu n'omu yali azeŋŋanze n'amalako nazo naye ate ono ye yeŋŋanze entalo bbiri nga tulinde tulabe ekiga emikolo egyakoleddwa simanyi egyatahere sita gye baakoze eyo waliwo provocation eyakoleddwa kansubire nti abasinga mwagirabye n'abasinga mubadde temunnagiraba naye provocation eyo kyemulaba yaleetedde Robert Amsterdam okuwandiikira Bungereza ekintu ekyo yaleetedde Senator Jim Rich okuba nti akola ki nga awandiika goni gye yakoze conclusion remarks zonna ze yakoze ku ggwanga lya Uganda ne UPDF okitegera ekintu ekyo just watch the space omanyi bakugamba abazungu balina gundi saying egamba nti first judge the size of your behind before you swallow a nut nga tonnamira gundi eno kinyeebwa kino gyekinafulumira walyoke oba ogenda kufuna constipation just watch the space okitegera ni Uganda is coming and it is loading soon just on the way watch kano ka video si kanene nnyo nze zijje nkunnyonnyole ojja bitegeera. We're also going to build another huge airport in Mbarara, bigger than even Entebbe, because of the one of Mbarara is mainly for the trade between South America and China. Apparently, that area is the middle point between China and South America, Argentina and Brazil. So this area is going to develop around tourism. It is already developing, but it will develop even more. Wakati tulina amabaluwa mangi agawandiikibwa international community ne accusations ezikolebwa, it is not even accusation, facts eziteereddwa ku mmeeza nti waliwo general atulugunya abantu mu Uganda wano era nga Senate ya America yamaze okusayininga negamba nti kati yesaawa akolebweko ne Uganda ekubwe sanction ne military ties eziri wakati wa United States of America na Uganda zikolezi batandika zireviewinga kitegera kakati ye taata omwana kyakoze akutta omwana nti wadde akola ebikolo biro byonna yesimu ayogera ebintu bingi nnyo akubye abantu opposition leader alikulani amunonya mutta amakaga agonoonye buli kimu nze muwadde omudaali naye omudaali guno babadde basoma omudaali ogwo kyagufunidde bakugambye yakola mission mu ggwanga erya Congo tewali evidence tebagikolangako yakola mission mu ggwanga erya Somalia ne mu ggwanga erya South Sudan njagala ojjukire nti ensi zino zonna babagobayo bugobi babagoba in fact bakyalemeddeyo bo lwaki tebalina to era mu nsi emu y'omujjukira nti twamaliriza nga general abanje eggwanga lya United States of America sente eziwera $100 billion is it $10 $1 billion ziyawo sente bwezityo zakola ki zabanja mu commission zebakola ki zebakola okiga ng'agezaako okureplyinga ku statements ezikoze eki eza United States yakola wabula Uganda kye yandikoze yandibadde revising ebintu bino nti biki ebyogeddwa kati bo kye bakoze publicly omusajja n'akwata omudaali n'agumuwa naye babadde basoma omudaali ogwo ekimugweza mu Medal of Honor ekikimuweesezza ze mission ziri ez'omu America ono zibadde abanjizaako sente kitegeeza ki gwe kungulu bakulaga ekintu alina ekintu kye bakuwa kungulu naye there is a silent battle olunaku lwegenda okwera kutinga mugenda kulaba bwekirya mugenda kulaba Uganda terina magye gasobola kustopinga mu America nga ziwano tegalina kiddamu tegalina so byonna babikole gwe muna Uganda gwe bino ebintu olina sanyuka busanyusi gwe kasitobira awe batyo gwe sanyuka busanyusi omanya nti eni Uganda is soon coming nakugaa ebintu ebyo osobola obikola n'obeera successful nabyo senga obeera olina ekintu kibayita third
third factor ng'ogirina gye bayita people power ng'okakasa nti abantu bano bali ku side yo nti such that in the times ziri nga bakulumbye abantu bagenda kuwezinga up bagambe nedda government ya kumche naye nga muli mu government eri ku edge bweti nga you are provoking these people. No one has ever fought Democrats. Teri yali abalwanyisiza teri so bayinza okunomalizing a situation mu Uganda awo ne bakulaga nti buli kimu kigenda bulungi naye mugenda kulaba omuliro mu Uganda wano nkiddamu mugenda kulaba omuliro mu Uganda wano nabagamba olutalo lutuufu olugenda mu maaso mu Uganda baluyita decolonization olutalo baluyita de-dollarization nti teri muntu yali yerijje mu bano basajja n'amalako nabo so bina muyinza okubiraba wano kati ekyo kye kyakoze ekikola ekyo ekyakikoleddwa babadde baagala kubikkako bibadde bigenda mu maaso kati bakomyawo public image nti nungi nnyo era alwanya entalo mu Congo kati njagala ojjukire baasose ne bakola obulimba nti ekyaleese Uhuru Kenyatta ekyaleese Olusegun Obasanjo n'ekyaleese owa Togo mbu gy'emirembe egya Congo kati in the end tulabye nga bakwata omudaali baguwono wabula ate ekiri mu ggwanga lya Congo ekituufu baasinkanye Felix Tshisekedi era Paul Kagame aweereddwa ultimatum ajja amagye ge gonna mu ggwanga lya Congo kate kyali kuteesa byampaka era Monastir ekoze eki emaze okutekinga over Uvira naga eri next to Bukavu kitegera Bukavu wa Uvira already buli 0 ne Walungu zona ziri 0 point ne Walungu zona ziri mikono gyani za FARDC amagye ga Congo ne Wazalendo abana ba people power ne FDLR abagala okudde waabwe n'amagye ga Burundi bwe bali kitegera ekintu ekyo kati ono agezaako okuprovokinga naye nze ebintu bino nabagamba nze saagala Uganda eno kulaba ku musaayi sigwagala naye ate nga tulabika essaawa yonna tugenda kwolekera omusaayi ekintu kye mbadde njagala ennyo twewale so tusabe Katonda alisti bakozese toolu 2 ya Rome Statute bagikwateko oba si kyo batupe economic sanction kuba zino zonna zisobola okuikeninga system nekola kinego naye senga banagamba nti egenda kubeera uprising kuba ne basobola okugikola kidamu mulaba binene baliko bano abasajja basobola okuteekamu uprising oboyagala oba tuyagala basobola okugikuteekamu bapangira Kanamwama Gaddafi uprising okuva mu Benghazi ne bajja kubanga essaawa eno tudiringa n'abantu ng'already their hearts are boiling abantu balina obulumi ku mutima basirise obusungu bungi ku mutima kati bano bannaddiini bagezaako okujjamu bagezaako okugira munnaddiini talina kyasobola mbeera gyasobola kaminga bannansi balina obusungu ku mutima kati ne zino foreign policies zetwandibadde tukwata obulungi nga ffe bannansi bwe tutereeza embeera ate nakyo tukola ekintu kye tuyita provocation. We are provoking them. Provoke them for as long as you want. But ne Maduro yali amanyi asobola okumalako nabo. Kanamwama Gaddafi kati gwe battidde omwana nga n'okwekalakaasa kwabadde kungi nnyo olaba omwana ono nabagamba nti Saif abantu bamwagala era ensonga lwaki okwekalakaasa kugenda mu maaso mu ggwanga erya Libya bamwagala naye ate kati simanyi oba nono kale naye bamwagala anyway tujja kulaba senga abasajja bano bana strike nga kubanga target ziri ensi bbiri target z'abana abasajja ensi bbiri Rwanda ne Uganda ye target yaabwe naye olunaku lwe bagenda okustrike nga katusuubire UPDF egenda kumalako okuwanagana ne bana abasajja bwe bataakola ekya Maduro ne bagamba nedda baaba ffe temugenda kututta mutwale omuntu wammwe katulinde olunaku olwo tulabe how ready you are okitegera katulinde olunaku olwo kuba Kagame kati yatandise n'okukolima akale ne mutukuba sanction simanyi Uganda Rwanda kyekiseera tubeere self-reliant temusobola kubeera self-reliant ekyo tekisoboka economy mwazidigira. Then number 2 ekintu muna Uganda kyenjagala otunulye ekyokubiri event eyo mu kavidiyo ako kemba wadde bagambye okuzimba airport embalala nkiddamu bagambye bagenda kuzimba airport embalala airport eno egenda kubeera nnene nnyo embalala awo ng'esinga n'ey'Entebbe naga airport y'Entebbe eno yazimbibwa Bangereza okitegera airport y'Entebbe yazimbibwa Bangereza era pulaani yaayo yali ya mwaka gwa 1929 we yatandika ne bagijjako engalo mu mwaka gwa 1951 nga Queen Elizabeth owa Bungereza yagiggulawo era airport eyo tugibala nti airport eyo ya Bungereza kati mu speech eyo bagenda kuzimba airport ennene mu ggwanga mu mbalala naye airport eno egenda kufosteringa trade njagala owulirize wano mu kavidiyo ako egenda kuboostinga trade wakati wa China ne South America nkiddamu wakati wa China ne South America nabagambye entalo ziri mmeka ziri 2
olutalo olusooka baluyita de-dollarization, olutalo olusooka baluyita decolonization. Mu speech eyo